Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Munnange n'abasajja bwe batyo, abasajja b'e Uganda. Saakunyumiza olw'e Saudi. Soka olunteereko. Nga weerabira. Bwe nasembayo ku mitingano nyumiza emboozi ya Ssemwanga. Nekugamba nange mbadde ndi Saudi. Wangamba nti oli Saudi. Naye Saudi. Sigwa mulaavu n'ekyasajja wano. Soka oleke laavu wagigwamu ogenze oba ng'okyali wano. Namulekawo nga tweyagala. Munaye nga mbeere Saudi ekisajja nga kindeddereza ng'omanya ebintu by'omukwano n'asindika ssente. Yali ayagala kukola bizinesi. Pause. Omusajja bamuwa ssente. Omusajja atakutaddeeko empeta ne bw'aba agikutaddeko omusente yeeba yo. Soka obireke. Omusajja alanga togulako taka bannaye. Banne mmanyi batuzaala mu Kampala wano. Otandise byakunsekerera. Si byakusekerera naye sikirabangako. Leka nkunyumize. Omusajja nga musindikira ssente era ayagala kukola bizinesi. Kati bizinesi eyo nga ka capital kabulamu. Nga gwamukolera bizinesi. Ogenda kunyumiza ndokubaddaage. Soka olindeko. Nkunyumiza nnaku yange oli mu kunsekerera. Wano wajja ng'onkabira ebya Ssemwanga saakuwuliriza. Tokuba. Kale sikubye nnyo madamu kali kiri bwe kiti namusindikiranga ssente zange akole bizinesi. Nagenda okudda bizinesi yagikola era ejjudde eri wano mu Kampala nnungi. Naye nga nkomyewo mmanyi tandika n'omwana. Akasente ke waweereza ke ne mutandika. Bisesa n'okusa naye kenyini neesekere. Soka olinde. Mwana gwe abasajja b'e Uganda bonna mbwangu ojjeko taata wange. Soka opozinge. Ate tugende empola mpola. Tugende empola mpola. N'owa omusajja ssente. What happened? N'akulekawo. N'omuleka mu bbanga. Kati nkole ki? Mariam zijje zindye. Nze Mariam nsobola okulekawo omusajja gwe mpadde ssente zange. Ogenda mukola ki? Tugenda paka kampiringisa. Buli kooti tugigendamu, buli ssente ngimuteekamu. Ati zizo nazo yonoonera mu kooti. Please. Zikolamu business ate yo n'otuula. Making sure nti mukkakkanya ku ttaka nti n'abazzukulu be tebasobola mujjayo. Muna nabigobyegobyeko ebyo byonna naye yampooniize. Mbuki. Ku ssente eyiyo. Kati nkole ki? Era yange awo nfa nazisindika wali yaliyo aba company tugenda kuyita aba company batugambe nti tufu yazisindika. Kankubuulireko. Njagala obenga omuwala akulidde mu kibuga Kampala. Toleka musajja oyo kutwala ssente zo anyhowly. Okitegeera? Nze simanyi mbeera ebeera Saudi naye manyi engeri gye bakolamu ssente. Tosobola lekera naawe musajja ku ssente bw'otyo. Beeramu bakuzaalidde mu kibuga oba akuloge. Beera ku kintu. Nze nsobola okufunira buli lawyer. Nasimba okwogera naawe ng'ogenda loga Ssemwanga. Nedda kuba ggwe kennyini oŋŋambye. Sewa neddugu. Kujja Ssemwanga watuuse. Ssemwanga namulese. Kati olaba naye wawanise.
Shadi yanga towa. Bino ebintu bibiri byawukana singa Ssemwanga namuwa ssente yange mukwano singa tuli bati. Ne bwe yandibadde n'omukazi nandibaddize wakati ne tusuula ku buliri basatu. Dia. Essente yange. Wakiri omusajja omuleka. Mukwano ze byonna bitadde lwansonga. Sirina gafa. Kajja kuddamu nkole ssente endala. Ezo ssente zoteeka misango ndere mane. Ogenda kuddayo Saudi okole endala. Asobola. Naye ezo ssente zigenda kugwera muno mbalo yabakubuze ebize bakole ekyo malirize nga towangudde asobola okukola mu business. Anyways mwana gwe. Ssemwanga namulesi. Mweyogera ku Ssemwanga n'eddoboozi likasiye gwe abadde waggulu oti ng'ompa amagezi. Naye gwe manyi ekyasinze okunnuma. Manyi byonna bya ssente ebibaawo. Ate nagenze ne nnyingiramu n'akebbuba. Omanyi okusindika omusajja ssente zonna business neekula yonna nagituuseeko ng'ogamba naye ekyasinze okunnuma nga mulimu Fanta, you joke a lot. You joke a lot. Matter gyoyogerako eri too serious. Like, really? Ate nno nankukusa n'okunkukusa. Bayo mukazi wange mukambwe agenda kuyomba. Abasajja bamanyi. Namanyiddwa nze gw'olaba. N'obireka. Nakakkanye ne nzikiriza ne mutambula ne muviira. Wabivuddeko. Odda ku ki? Ndakufuna kyengo. Ku ssente yiyo gy'osulawo. Kijoka lot. Bisha. Kuba simu ngojja. Badde njagala kusooka kwerabira ku mugole bulijjo gwe mumpanira. Omugole y'omulabye. Mulabye. Naye ng'oseka otegedde kyentegeeza. Sitegedde gyesinze neewunya bwewunya tokubye kasimu ebbanga libadde liyise bali batya gy'obadde. Gye mbadde sooka obaleke. Tuli ku kino ekiri wano. Kikyensanze wano. Kiriwa. Ekiri wano. Waliwo omugole. Kijja kitya okuba nga mulimu abakazi babiri mu nnyumba nga mwenna mukimanyi. Omukazi angambye maama akimanyi, okimanyi. Omukazi amazeewo ebbanga, mukimanyi basuula babiri, kati webeeta. Kati olaba kiyinza okugamba Bisha bino bikulumiza bwerere omutwe. Ono omanyi lwaki? Shubbe ndowooza ekinene ennyo ndowooza kati tubala ssaawa kuba luno lunaku lwe lusembayo. Webaze Mukama nti luno lunaku lwe lusembayo. That is if agenda kati walemerawo. Alina okugenda. Jjukira mwamu wadda ekirungi, mwamu wadda eddembe lye. Kubanga ku bbanga lyamaze wano. Singa at least mwagamba nti bwe yajja nga yeetaaga obuyambi nga bwe mugamba, bwe yajja yeetaaga buyambi. Lwaki tebampangisiza? Lwaki teyamufunira akasigo n'amupangisiza n'amuteeka eri? Wabula nawe n'otunulira muganda wo ng'akola ebintu ng'ebyo n'osirika. Kiri bwe kiti Bisha, sooka ompulirize. Kati gwe oli ate ku sayidi y'oli naye yange tonnagiwuliriza. Nze oyo muwala nze kennyini nali neeyamye muweeko ku nnyumba emizigo gyange abeeremu. Kati mwetambula nti ekiranga kiraga waba yagaana. Yagaana si kyo. Yagaana ne yeereeta wano n'ampaka. Kati kino kiraga. Ate baba Jemba omumanyi kale oli yali muntu we tetuganye naye era sikiwa nti ayinza okwagala ate oli abeera mu mbeera. Ne Jemba naye atulekemu. Toyina wongamba nti wakkiriza omukazi n'ajja mu nnyumba n'asulamu n'omukazi gw'oyagala n'osirika singa yemukwata n'amufulumya waba olu n'amutwala empaka yandimukoze ki? Yandiremeddewo. Oyo kimanyi nti emitima tetugirina. Baganda bange. Ogwo omutima tetugulina naye gwe kyoba omanya leero. Anti nze wagana ngenda mufulumya. Asagala Bisha oyingize mu ntalo. Oli mwana muwala bino bitulekere ffe tugenda bikwasaganya. Ate omukazi naye namwe muba nga wokyogedde nti ndi mwana muwala. Kitegeeza nsobola okutegeera. Okwata otya muno n'omuteeka ne munne mu nnyumba. Ongamba otya mbu ekisiwo. Ate n'omuteeka ne munne mu nnyumba. Abeere ng'agenda mu kiyungu kyamulabe nga naye akyesoga. Ekyamazima. Nze naye kennyini ng'omuntu. Ekyo tekyanzanyusa. N'okolawo ki? Kati sobola asalawo wano si wange. Bisikire. Njagala tugende mpola mpola yinza okuwulira. Wano si wange. Nange ekyokusalawo. Omutya nze no si mutya. No si kumutya. Oli baaba waffe tumulimu ekitiibwa gala amaka si gaffe gage. Mulinze. Tetusobola sayirawo mu maka ennyumba si yaffe. Si yaffe naye naye byakolebwa kiso singa wabawo Yes, wanafa. byakisi. Singa omuntu. Okay, naye Byakisiru. singa omuntu yetta wanene. Ate nga yedda ati. Byakisiru yes. Aba bantu tebeyagala. Aba bantu bajja nabajja babawala. Bati nkugambye Shuba agenda. Anything can happen. Mu bbanga lyo lyamazeewo. Leero ejjo nabadde wano ne bagamba Bagenda leero mukeeza wabweru.
kati oli omukazi gwe wepakirako mumanyi wefayida wakusitula nja musitula ekyokumusitula obusituzi ebyo bikumeza bwerera omuntu gwe kakkana omukazi agenda kolaki agenda kugenda byebindeese wano simanyi oba obudde naabufuna obeera wano paka baggulo naye akadde konna omukazi agenda tuva mu nnyumba eno aleke Lydia yeyagalire mu maka ge. Lydia mwamukola bubi bambi ebyaddala kyo ekyamazima kibi jemba simanyi wannyonnyola nti nayagala omukazi namugattako munne ekyamazima ekyo kyo kibi lwakuba naye kale yegwe sooka ombulire kyogamba jemba nekira tewali no next ate wali nze ngamba tewali nga ogambye nti muli omutima tegumuyigaina ne guno temuyina bwakiraba nga kiyitawo wekiti nasigala nga asirisa ate oli omukazi asiibawo kyogamba avaawo nogamba tavuddeyo at least oli tagenda mu kiyigo ono n'agenda mu kiyungu olina sibimanyi nyo tobinyingizaamu onoonera wogambira nti mbimanyi era obimanyi obimanyi ebintu bya Buganda kyemmanyi nze kyemmanyi yaŋŋambye omukazi abuzayo nakuolwa ayitemu Allah mami oli otya Kendi tati. Ompisani manja nawe ali amuleka tokinkola oli otya Kendi mukwano oli otya mama ulire engalo z'abakawunta ba ssente Tolaba ekintu ekisinga okunsesa ku gwe bwe mbeera kumpi nawe mbanse oba musanyufu kati kyekyo oli otya ndi bulungi nga ndudde okukula ate nze oba okunsanga omanyi oli olunaku lwe nali nga nakakoma oli otya gende mukwano oli otya olabye ebintu bya Katonda kati ye Katonda yatonda omuntu nga ye n'amutondera omuntu nga yalina omusanyusa ekyo kye yantondera ekitegeera Niye ngofana bulungi leero. Nakana naawe olina ebigambo ebyoyogera biringa ebyoli gundi omutume w'omu Bayibuli. Badde nina ensonga ze njagala okukubuuzaamu. Bwe nali naakakusisinkana wandaga nti ninamu interest. Ya kituufu ekyo si interest yokka nkulinamu omukwano nakati nkyagulina Mariamu ndomanyi waliwo ebintu byenjogera nga mbyogera ng'okusaaga n'oseka n'obirekaawo n'olwo olunaku bwe nakugaya ebigambo byange wabirekaawo naye nga nali serious. Anti gw'oba oseka buli kiseera kati gw'oba nsuubira kubeera serious. Anti kati ekyo ndowooza kyennyina okukyusaamu njogere nga bikunyiiza maama. Era bwe nagenda eyo ne nkirowoozaamu ne ŋŋamba olaba Victor anjagala nga nina ne ssemwana. Kirabika oli musajja wanjawulo era nakirowoozaako nebbanga lyonna mbadde nkirowoozaako. Victor ekizibu ekikuliko ebintu okugamba bya serious naye oseka. Kyogere Mariam wali wakusindisa mbulira naawe olinayo alina okunsindika kati nze emyaka egyange bansindika ne klasi yange mukwano nze tebansindika kyakola but semwanga namuta sometime back semwanga namuta. Oli serious? Mariam yogera amazima okakasa semwanga namuta kati bwe namuteeredde ne nzijukira ne mboozi gye twayogerako twasisinkana ne ndaba nga buba ng'oli serious we can work this out kuba ze sente nina sente nina njagala mukazi Victor seriously kuyita wala Mariam nze nyina ekigambo kye nninda oyogere kyogera oba kyoba okitegeeza kyeŋŋamba nti we can work this out nze naawe kuba oli musajja mulungi osaana kukyusaamu katono alimba osaana kukyusaamu katono. Mariam nze ebigambo oli mu kugera ngero njagala oŋŋambe ekigambo kimu nti Victor waliwo wali obeera wennyini kati nja kukubirako eddako nga nvuddeeyo gye ndaga laba ekyokukola olimba
Mariam olimba naye Mukama Katonda kiki kino olunaku lwaleero kituufu nali nasibwa era wali wasibwa olunaku lwaleero kalumbeeredde lulungi okakasa onkubirako osanga kumenyeemu laba ekyokukola okyabeera waliwo wennyini Mariam kati lwaki bulijjo weestressinga Mariam nakutukira nenkugamba ebigambo byange byonna nenkusuubiza ensi n'eggulu ate nga nali ndi serious Mariam osazeewo bulungi ekirungi nagamba ensonga zange nodde waka n'ozirowoozaako tewapapa ekyo omukazi omutuufu kyakola naye ng'onaakola byenjagala Mariam kiki oyagala nkumire ng'oli mulamba oyagala nkusaleesala obufi oyagala nkutokoseeko Choka, ebya serious by the way. Siri mjoki. Mariam nange sisaaga. Kati nze kyenkusuubiza togenda kujula. Mariam kyoyagala okulya kyogenda okulya. Mariam togenda kulinnyako mu bisooto. Mariam amasuuka ge ngenda okugulira meeru. Mariam nkusuubiza ensi n'eggulu. Wallahi father mother die bundiddamu okukaabya. Bw'oli kaaba Mariam. Bano basemwanga bano abavubuka bajoogajoga. Kati wetunuulire Mariam butuufu omuntu lwaki aba akukaabya ate obwenzi bw'okola bwo nga tobwogerako bangamba buli omu mubuukira kati nkusuubiza ensi n'eggulu nkusuubiza ebigambo byange ekirungi nange onsanze mu stage nga mbutuufu nkooye okutagalaatagala nkooye nange okudda wano nawali Mariam nange kansalewo kambeere naawe njagala kwagala biri Muula yanzizza nnyo otegedde otya nti mbulamu ka fruits owaayi nina okulabirira oli mulamu wange nayanzizza nenguli mwotefu Muula mbadde mmanyi lunaku lwandibadde lwa ssanyu nnyo gy'oli mulamu nkubuulira ekyo ekyamazima embeera ye eri mu maka gano sigitegeererako ddala kyembeera eki luno olunaku si lwe lubadde lusembayo olwakiba okubeera mu maka lwe lusembayo nfact leero lwe luggwako enkya ku makya aba afuluma si lwe lusembayo leero luno olunaku lwe lusembayo naye tewali kiraga tewali kikolebwawo wadde ekiraga nti agenda olaba n'ejjemba yagenza okuva wano teyakinyeze nako okitegeera saawa zino ono yandibadde apaakinga akwatamu ebibye apaakinga kugenda naye tewali kati ye saawa zino alirudda abasoma mwali nga omumanyi era abeera ku ssimu kati gusagala otye nze emirembe egimpeddeko ate era kati nina kutya olw'ensonga ennaku ze baŋŋamba zaggwayo zigweddeyo leero aba alina okuba ng'alaga nti agenda naye wa kati olaba Lydia infact byebimu ku bisinza okundeeta wano okuba kinkoze bubi taliiwo naye leero lwe lunaku olusemba ku nnaku 7 ezaamuweebwa sewe kiri leero waba tafulumye era nga nalinda wano paka jemba wadda waba tafulumye enkya ku makya zigenda owera ssaawa emu ng'ali ku bbaasi ezimujja wano kyokka mulamu naawe ate onsobera busobezi ate naawe owulire ogamba enkya olunaku lwa leero nti olunaku we luggwako we bakyatambula agenda ate lwaki aba alinda enkya anti leero lwe lusembayo kale ekyo kiri awo nti leero lwe lusembayo naye ki ekiraga era anoonya waasigalira wano olowooza oyo mukazi simumu enkya lugenda tuuka era bagambe ebirala beekwazi ewaabwe walayiirye eri singa yapaakinze dda gwe tofaayo nze kasita wendi nze neeraliikiriddemu nze kasita wendi kati gwe sagala weeraliikirire tegedde sagala weeraliikirire yadde n'akatono nze kasita ondabawo manya buli kimu kigenda kukolebwa era bye bisinza okundeeta wano nze mumalamu amaanyi asagala ge mazima kuba kati simanyi nakyakukola
era we mundaba nga mbuzeewo temunnoonya. Ebyo tobyogera. Ekyo tokyogera. Never sleep, never stop.